Beyond the newsroom, where untold story is revealed. His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine, David Lewis Lubongoya Secretary General wa NUP, kwoteka Joru Senyo Mbesekezi, leader of opposition, airanga is spokesperson wa NUP, mama wa Eddy mutwe ne mukyala we babukereza nkokola zigenzo okwera sawa nnya nga bataka Masaka ku prison ogenda maaso n'okubeera nga balaba Eddy mutwe embeera gye bamusanzeemu munywanyi tebalese kyekimu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Era mpaawo n'omuwavuddeyo nga tayungudde ziga. Okusinziira ku Bobi Wine atunnyonnyodde n'agamba nti ku lunaku olwokusatu Muhoozi mwennyini yasinkana Eddy mutwe ne yeenyigira mu bikolwa eby'okumutulugunya era ng'ono nno kwe kwali n'okubeera nga obusajja bwe babukubya amasannyalaze n'okumutuusaako ebisago ebyabula okumukutulako emikono. Kaseera kannaku Bobi Wine amaziga gamuyiseemu. Njagala okusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyagulu video no sooka ogimpera like bw'egiwa like ejja tambula ku speed ya iri esobola otuuka ku buli sekinoomu. Mu ngeri y'emu gwasosola ba video zaffe nga gwe mulundi ogusooka njagala okubeera nga nkusaba ekintu kimu kyokka video eno ogende maaso n'ogilikinga bw'omala osubscribinge ku mukutu guno okone mukade okagye personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tugenda maaso n'okuba nga tukuwa. Awo wennyini gw'ayagala olanga naffe simu weziliawo wansi ku screen ojagenda maaso n'okubanga otuwa business yo ate tugende maaso n'obanga tugiranga butereevu. Kakati nzikiriza ankwe ku nsonga His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu ebigambo bimuweddeko era amaziga ne gamuyitamu nga nnyonnyola engeri Eddy mutwe gye yatulugunyizibwamu abo ebyokwerinda nga bakulembebwamu mutabani w'omukulembeze w'eggwanga lino Muhoozi Kayina Rugaba. Eddy afaanana bubi nnyo bazze bamukwatiridde nga ebiwundu byonna nga kanso majerani bwe yatunyonnyodde twalibadde tulowooza kyekisembayo naye ate bwe twogedde ku Eddy byatubuuliddeko newankubadde munaku bulungi nakutotola byonna byamutuusibwako ne bamutuusaako buli kikolobero kyemmanyi. Eddy mutwe bamu waterboarding is when they tie you and they start pouring water in your face and mouth to create an effect of drowning. Eddy mutwe was waterboarded. Bamu kubisa amasannyalaze, bamutuuzanga mu kitaba bamukubira omujjudde omusaayi n'amazzi ne basaamu waya z'amasannyalaze ne bamukubisa amasannyalaze mu nkwawa ne mu busajja. Ekisingira ddala Eddy mutwe atutegeezezza nti Muhoozi yennyini ku lunaku olwokusatu Muhoozi yennyini yajja ng'ayambadde cepeze zonna najja n'amutulugunya ye kennyini n'amubuuza ebibuuzo nga bamukuba waali nga bamutulugunya waali. Kibi nnyo naye kye twasaba bannansi bonna kye baba babanja kwe kulaba nti Eddy ayimbulwa atwalibwe mu ddwaliro afune obujjanjabi. Yena ajjudde mabwa emikono gino bamusiba empingo ne ziyingira mu nnyama ne zibulira mu nnyama era kati ajjudde biwundu. Tumanyi nti bamukumidde mukomera ensi ereme kulaba mbeera gy'alimu kati newankubadde wayiseewo akaseera bino okuva we byaliwo naye amabwa gakyali mabisi n'obulumi bukyali bungi buli wamu. Akankana tanaba ku stabilizinga mu mubiri ne mu bwongo so teyebaka ategeeza teyebaka ne banne batutegeezezza abagendayo mu ddwaliro mulaba kubanga ali mu ddwaliro lyakomera. Ebigere byonna baabikuba buno bukongovule ne bugwa munda. Ali mu mbeera embi ennyo. Tubasaba ng'oggyeko okusabira Eddy mutwe mumusabire nnyo naye ate mubanje mulabe nga muganda waffe obulamu bwe butaasibwa kubanga singa abatafunye bujjanjabi simanyi mbeera ki gy'anaabeeramu. Ebyo baganda bange
akaseera nga kano nga kagenze maaso n'okubeera nga katuukawo obaoli awo bangi bagiyita documentary nga tebinnatuuka kuwo naye bwe biba bituuse ewuwo lw'omanya naye Mannange nga bwe kiri nti omanyi ebiseera ebimu ebintu nga bino bwe bigenda mu maaso n'okutuukawo buli omu abaako n'engeri gy'abyogerako. Tusaasira Eddy mutwe olw'embeera gy'agenda mu maaso n'okubeera ng'ayitamu ate era ne twongera n'okwebuuza ebibuuzo bingi nga bannayuganda nti omuntu anaaba n'emirembe wa wagenda okubeera. Era ekibuuzo ekirala ne kijja nga tubuuza ebitongole ng'ebya human rights ebirwanirira eddembe ly'obuntu mu nsonga nga zino biri luddawa. Bw'abanga ssemateeka takkiriza kooti na kusomera muntu misango ali mu mbeera eyeefaananyirizaako bw'eti kaakati y'omulamuzi akikwata akikola atya okugenda maaso n'osomera omuntu emisango ali mu mbeera efaanana bw'etyo. Bwe libanga etteeka ligamba omuntu ali mu mbeera efaanana ya Eddy mutwe alina sooka agenda maaso nakubeera ng'aweebwa obujjanjabi then alyoka addizibwe mu kkooti asomerwa emisango. Lwaki bo bakola ebyabwe bye baagala? Kati nno naawe ali eyo osobola okutegeera mbeera ki eggwanga mwe liri era mu state ki eggwanga lyattu mwe litambulira. Baganda bange kaseera si kalungi yadde akamu n'akeddagala. Omanyi tebinkwatako byatuuka bimukwatirako era oba okyagamba nti kasita biri ku abo bannuupu ate enkya ne kituuka ewuwo. So ebintu nga bino bwe biba mu ggwanga buli ssekinnoomu aba yeetaaga okugattako eddoboozi okubeera ng'avumirira ebikolwa ebyekko oba oliawo ebyefaananyirizaako ko bwe biti. Njagala nkuwa ebigambo bino. Well kino kigule ffenna amaaso kitulage wa we tuli. Kitulage nti no abantu abawamba ensi yaffe bamenyi b'amateeka tebafa ku bulamu bwa muntu yenna. Nina okusingira ddala naawe okubeera nga wazaalibwa mu ggwanga lye wazaalibwamu oba oli Munyoro oba oli Musoga oba oli Mukyoli oba oli Muteeso eri bannaffe abamu nga Muhoozi ekyo kive kye wakola era olina okubonerezebwa era n'oyigirizibwa olulimi olutali lwo obw'empaka. Muhoozi okuvaayo n'agamba ali muyigiriza Eddy mutwe Runyankole. It was like a direct message to you, whoever who is out there, atamanyi Runyankole atali Munyankole nti mu Uganda olina okubeera nga obonaabona era olina okubeera nga otulugunyizibwa. Era okusinziira ku basajja abayivu abamu abavuddeyo ne boogera ku nsonga nga zino bakutegeeza nti kino kibanga ekyagala okuleetawo enjawukana mu mawanga wateekewoko obutakwatagana mu mawanga n'okulwanagana. Naye ate ekyenjawulo nti Abaganda ne Buganda ye maama w'amawanga gonna kubanga akuŋŋaanyiza wamu bonna n'abagatta. Kyovulaba osanga ne mu lukiiko e Bulange e Mengo ng'abatuddeyo si Baganda. Abamu nga Baganda Gere, abamu nga Baganda obaoliawo Kaswa, abalala nga Baganda mu ngeri yonna nga bwerina okubeera. Naye ekikulu kyandibadde nti ffenna nga tujjewo okwawulayawula mu mawanga eri omukulembeze yenna aba alina kulemberera abantu wamu. Engeri gye kiri nti eggwanga lirimu amawanga ag'enjawulo ne bagenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo eggwanga lyeyongera ogenda mu maaso instead okwawulayawula mu mawanga n'okutulugunya omuntu olw'eggwanga lye kubanga eggwanga identity ekuweebwa Katonda teriiwo asalawo okugamba nti kanzaalibwa Omunankole oba nzaalibwa Omuganda oba Omukiga oba Omunyoro oba Omutooro. Ffenna tuzaalibwa lwakwagala kwa Katonda mu eryo eggwanga lyaba ate oba oliawo akutaddemu. Embeera ng'eno oba oliawo tugivumirira era nga tusaba bekikwatako n'abakola ebikolwa ebyefaananyiriza bw'ebiti bagende mu maaso n'okubeera nga bakomya embeera eno nno oba oliawo bunnambiro. Mpozi n'ekirala yes. Ebirala nkakasa bw'anaaba asobodde ajja bibannyonnyola Katonda bw'anaaba akkiriza n'akomawo nga mulamu. Naye mu kumutulugunya kyatugambye nti Muhoozi bwe yajja ku lunaku olwokusatu n'amubikkulako n'amulaba ne bagasimbagana n'amubuuza amagala. Kati Eddy mutwe n'agamba tebanabagampa. Awo we baatandikira. Ebirala Eddy ndowooza n'abibannyonnyola. Kyensinga okwagala okubasaba nti buli omu akole kyasobola okulaba nga muganda waffe tafiira mukomera kuba singa abatafunye bujjanjabi tulibeeraliikirivu nti ayinza obutasoma. Mu mbeera bweti buli omu nno gy'oli osaana weerowoozeeko
obaoliawo weekabireko gwe wekka nawekka. Bobi Wine yageze maaso n'okubeera ng'atangaza mu kweyo lisiti yaabo be baabawa ababadde emabegawo okusibwa kw'abantu baneeno bonna n'okutulugunyizibwa. Wano nno nga kwe kuli akabenja kabannamawulire abasibuka e Masaka, nga kwe kuli nno mwannyinaffe Gertrude Mutiyaba. Kakati nno Bobi Wine ya clarify nze n'agamba nti Mutiyaba bamuteeka ku lisiti lwa butanwa naye yeesoomu ku bo. Wuliriza. Balina kumpa mu kisogo bantege ya batuletera list ey'abantu abo era buli kimu kye batuletera tukinyonnyola nga bwe kiri naye okunoonyereza tukola okunoonyereza era ne tufuna n'okumanyisibwa nti omukyala gwe bayita Gertrude Mutiyaba ate bamwikuludinga ku list eyo mu butanwa era njagala okittaanya wano omukyala ya Gertrude Mutiyaba owa NTV ate teyali omu ku baganda bafaabo abakozesebwa. Pozi twalina omukisa guno okwebaza abakulembera kubanga oluvannyuma lw'okulaba amazima gaabyo yavaayo ne yeesamba yoyo nga luli kabadde katono mu kamera. Yes, njagala okwebaza abo abalabye nti bakozesebwa ne bavaayo. Mbasaba baganda bange muleme kozesebwa okutulugunya bannansi kubanga eno government enoonya buli gwesobola okukozesa basikozesa abantu mu kumanya ne mbutamanya bw'otegeeranga nti bakozesa nkusaba oveeyo oleme kukozesebwa kutulugunya bannansi kubanga oluvannyuma lwa byonna bano abakozi b'ebikolobero bagenda bisasulira. Fuba okulaba nti si gwe bateekayo ng'omutango oba omusingo okusasulira ebikolobero byabwe. Twongera n'okuvumirira bannaffe abagenda maaso okukozesebwa olw'obumpwanki lunaku lujja kutuuka mubisasulire. Mwebale nnyo mwebale. Bye bigambo bya Honorable Robert Kyagulanyi Center. Njagala nkuwa ebigambo bino bya Sempa. Njagala owulirize ebigambo bino mpola mpola. Owulire ojja bijjamu oba oliawo. Kyonna bogenze maaso n'okubijjamu. Wuliriza. Naye ng'eggwanga twabaaki. I think it's time to wake up. Ate namwe abali eyo be bayita abazzukulu kambagambe kano genda maaso n'omukitala muli basiru nnyo okukkiriza nti muli bazzukulu. Naawe weddira ntenga Museveni yeddira ki nte naawe weddira ntenga Museveni Janet yazaala maamawo oba Museveni yazaala kitaawo oba maamawo mulyoke mugambe jjajja tova ku main. I think we need you people, we need to wake up and we need to rise up. Temukwata mundu ne buli omu yetegeka okukuba akalulu ke namba emu. 2 buli alina eddoboozi yimirira buli mujasa akujja maaso mugambe nti please amagye eryamini lyasala ensalo eryobote 2 lyasala ensalo nammwe mutuza okusala eriryo muolyo yagala lisala ensalo bwagamba nti nedda then mugende now wegendereze tokozesebwa kutta bannansi na kubatulugunya mbadde natana okusibula naye kakati ate mpulira ng'onkutta akati 2026 olowooza Bobi Wine anaasobola okuwangula President Museveni oba awangudde oba tawangudde ekintu ekimu kye mbagamba nti akalulu pase circumstances nga bwe ziri kayinza obutatuyamba. Twetaaga mass mobilization, twetaaga mass sensitization. Naye ate waliwo ekisobola okukola. Nange nja kubanga mukyala Benigina Aquino mbakubirize mu kuba akalulu bwe bakabba leero tuzikwatemu ng'abe Philippines we bakola. Abe Philippines teyali katemba era kuno sagala katemba simanya ate nze ndayiridde kasangati simanya ate nze ngenze ate tugenze mu kooti ate bwe tugenda mu kooti ate tuvuddeyo. Museveni teyagenda mu kooti yamanya nti kooti teri justice yagenda bugenzi mu nsiko basi. Kati bwe kiba bwekityo then kitegeeza ne president waffe naye yerinde era aleme kunyooma abantu bakoowu. President bakulimba nti abantu bakwagala baali bakwagala nange nali nkwagala naye kasita wafuulinga short of my expectations noba ntokyatuukiriza kyewansuubiza kukola fundamental change nti abakulembeze ba Africa ekizibu kyabwe tebaagala kuva mu ntebe myaka 4 ndi mu bazzukulu natandika okuzaala nga gwofuga navubuka gwofuga nkaddiye ofuga abaana tebalina bukulembeze bulala bwe bamanyi naye kye basinza okuyonka ku mulembe guno Bobi. Ekyokubiri
bwe tuba kuba akalulu 2026 pulezidenti waffe togezaako okubba akalulu bwe kaba kakuwangudde aye togezaako okulemera mu buyinza kati njogera nga nabbi nange kandaguleko kanjogere nga nabbi ate mumanyi buno bunabbi nabbi obubalyako ssente ngambye pulezidenti ku luno abantu bakoowu mazima bw'oba osazeewo okutegeka kulonda tewageza ne wabeerawo okubba obululu ekyokubiri tetwagala musaayi kuyiika mu kalulu bw'oba osazeewo nti kalulu let the others also campaign nga nawe bw'ocampaigninga nolwekyo this time bw'oba osazeewo okuteekawo okulonda let it not be a mockery of election, a mockery of democracy. Let it be a total election and a total democracy. And you're ready to relinquish power when you are defeated. BTN Media, beyond the newsroom. Mbere bulungi, mbagaliza bye munjagaliza, tunsenkane nga guludde n'oyo akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.